Yo, this is Rampant Killer already. Kabaka Pressure asiimye n'alabikako mu kkooti olunaku olwaleero ag'obuzaale yamanyiddwa nga Ibrahimu Musa na TikToker. Yes, bw'atyo aleeteddwa mu kkooti eya City Hall asobole okuba nga ate agasimbagana n'omulamuzi ku ky'okuvvoola aduumira amagye ga UPDF CDF amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Bulambalamba kupijja kwali omulungi atumbuda wonna wosenzedde kansubire nti oli bulungi. Yasa abantu amawulire g'okuba nti NTV etundiddwa this and that gabakutteko nnyo. Ngenda kuba nga ate mbikunyonyolamu oba nkubiramu tooki ongera okuba nga ate otangaazibwa. Bwe twogera omugagga amanyiddwa nga Rostam Aziz okuva mu ggwanga erya Tanzania yagenze maaso okuba nga ate yeefunira emigabo okuva mu National Media Group. National Media Group nene, yes, erimu NTV, Spark TV, FM, Del Monitor, bwetyo n'ebirala. Naye erimu ba shareholders abawera abantu abalinamu emigabo Agakana bebamu ku bo abalinamu emigabo aba Agakana Fund for Economic Development, era nga bano bebabadde basinzaako percentage enene ku emigabo gyabwe giyimiridde ku 54.08 okiwulidde. So gye batunzeeko not 100% nti yonna yabadde owned by Agakan era yonna nti bagiguzizza omugagga Aziz okuva mu ggwanga Tanzania. No, batunzeko just migabo gyabwe gyokka, meaning percentage endala esigaddeyo yo ekyaliyo okutuusa nga ne bannanyiniyo nabo bakoze ki bagikoye ne bagamba nti naffe katukole ki katugitunde. Ekyo bwe kityo kye kiriwo, just Aga ebadde einako percentage nene nnyo nga bw'okiwulira. Ebyo biriwa side yayo ate katubere nga tweyongerayo. Yo mugagga amanyiddwa nga Sudi Ruparelia ngono yo wa Ruparelia Group kwotadde eminywanyi gy'omugenzi Rajiv Ruparelia mutabani we bwe batyo bagenze maaso okuba nga tebatongoza olusisira lw'ebyobulamu mu district ey'e Bukedi ku ddwaliro lya Bukedi Teaching Hospital. Abantu abasoba mu 2,000 bwe bagenda okufunira obujjanjabi bw'amaaso ku bwerere. Kino kikoleddwa okujjukira Rajiv Ruparelia eyafiira mu kabenje ku luguudo lw'Ebusabala omwaka oguwedde. Abakulu ba Parliament abatuula ku kakiiko ka Parliament akalondoola emirimu gya gavumenti katadde abakulu mu kitongole kya poliisi ku nninga okunnyonnyola lwaki obuweereza bw'embwa za poliisi ezikonga olusu busasulirwa bannansi emitwalo egiwerako ddala 2 kyokka nga balina kubanga obuweereza buno babubaweera ku bwerere. Abakulu bategeezezza nti kino bagenda kubanga ate bakinoonyerezaako. Songa tebwe tudda mu Buganda bo abagwa mu kika ky'endiga bwe bati bagenze maaso okubanga batongoza ndagamuntu z'ekika kyabwe ng'omuntu yenna agwa mu kika ky'endiga alina okubeera n'endagamuntu eno nga bw'olina national ID ekulaga nti oli Munnayuganda mu kika ky'abendiga bwe bati nabo bagunjizzaawo ndagamuntu ezigenda okubanga ate zibalaga nti ono ddala wa kika kya ndiga. Wakati mu kaweefube w'okulongoosa ekibuga Kampala tulabye emiti nga gisimbibwa. Kino nno kyaviiriddeko bannayuganda abamu okubuuza abakulu mu kitongole kya KCCA nti ekibuga okukiyonja tubalabye mu kiyonja, abatembeeyi mubagobye ku makubo, emiti mugisimbye naye emiti nga ndaba mugiwa space nnene nnyo. Ekyo tekiviireko akalippagano k'ebidduka ng'enguudo nfunda. Omukyala amanyiddwa nga Sharifa Buzeki bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate ayanukula n'ategeeza media inlo nti ekibuuzo ekyo kyolese kirungi nnyo nnyini ddala kubanga naffe bennyini eno mu kitongole kya KCCA tubadde mu nteeseganya za kulaba butya bwe tuyinza okuggyawo oba okumalawo akalippagano k'ebidduka. N'agamba nti ebimu ku biteeso bye tuliko ky'ekyokubanga ate tuintroducinga electric buses zituyambeko mu kibuga Kampala oba oliawo kinaayambako okumalawo akalippagano k'ebidduka. Olutalo oluli wakati w'eggwanga lya Amerika, Iran wamu ne Israel lwandiwunzika nga lufuuse ssematalo. Singa tuba tetwesabidde bulungi. Wetwogera President w'eggwanga lya Russia amanyiddwa nga Putin avuddeyo bw'atyo n'alagira gavumenti ye okuyimiriza okugabira amawanga ga Bulaaya amasannyalaze wamu n'amafuta. Weewaawo nga wetwogerera ate yo mu Vietnam byayononesedda oluvannyuma lwa gavumenti yayo okubanga te esaba nnansi baayo nti asobola okukolera awaka emirimu agikakkalabirize ewaka olw'ensonga nti amafuta agayingira eggwanga lya Vietnam go gaakendeezeddwa dda olwansonga nti Iran yagenze maaso okubanga ate eggalawo akagolomolo akatambuza amafuta akamanyiddwa nga Strait of Hormuz nga kano nno katwala amafuta okuva mu Iran okwolekera ate mu
mu nsi endala wetwogera Iran yekyanze doba yekyayida bwetu nekagala. Naye nga ye President w'eggwanga lya America Donald Trump tannazikiza era ng'agenze maaso okubanga ate atiisatiisa n'okutegeeza Iran nti ajja kugikuba gisensebule ebule ne ku map singa egenda maaso okubanga ate eggala oba eziba akagolomolo k'amafuta ako oba okiwulidde. Naye nga yo yatandise dda okukaziba amafuta okubanga gagenda mu nsi ezimu. So nga ate mu ggwanga lya Burkina Faso mu kujaguza olunaku lw'abakyala luyite Women's Day, abakyala okuva mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga bwe batyo beeyiwa mu State House okubanga ate bakyalira ku mukulembeze waabwe amanyiddwa nga Ibrahim Traoré, ng'ono bwe yali yakajja mu buyinza yabakyalira mu byalo byabwe ebyenjawulo bw'atyo n'abawa ensigo era n'abakubiriza okulima. Oluvannyuma lw'okuba nti munange bibaalima bibaze basazeewo okubanga ate bamuddiza era nga bano yebagulidde bwe batyo ne bayingira mu State House kyere ne bamuleetera ku ebyo bye baakungudde. Kyaddaaki omuyimbi wa gospel mu ggwanga amanyiddwa nga Joseph Ngoma avudde bw'atyo n'alangira konsati ye. Atutegeeza nti ajja kubeera ennaku z'omwezi nga 11 Julaaya 2026 wali eri e Lugogo era bw'atyo n'abasaba mubeeyo mujjuze Lugogo eboge. Ate nga ye omuyimbi amanyiddwa nga Temperature Touch omwana omusaamya eyakuyimbira ne Ava Peace avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate anenya bayimbi banne okukozesanga talanta ye ng'ate ye tebamuwa credit. Okitegedde bwe babaako gye babakyazizza bo beewa nabo babeeyogerako mu nnyimba ze bayimba naye ate ye ne batamuwa credit ate ng'oluyimba aba yalutunda nnyo nga bw'okiwulira. Ye omuyimbi amanyiddwa nga Joey Landa avuddeyo bw'atyo n'ayogera ku njawukana zaatera okufuna ne bakyali be. Agamba nti abantu bangi baddeeyo ne bagamba nti ye yaliko ekikyamu lwaki ye buli kiseera yabeera yawukana ne bakyali be. Okiwulidde. Avuddeyo bw'atyo n'abategeeza nti nze ekinjawukanya ne bakyali bange sinze aliko ekikyamu wabula be baliko ki be baliko ebikyamu balina okubanga ate beezuula nze sibeera wesaagalwa. Ate nga ye mwana omulenzi amanyiddwa nga Biswanka agenze maaso okubanga asaba muzeeya nti obuwumbi obutaano bwe yasuubiza Kasuku ne gurupu ye yandibadde abukwata at least n'abuwa abasuubuzi bano abaafiirwa ebyabwe mu mazzi oba mu mataba gano. Agenze maaso okubanga tegayingira mu kibuga bw'atyo akoowodde muzeeyi emirundi egiwerako ddala ng'amusaba akyuseemu mu ndowooza ye. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Feki Gaza agambye nti ku ssente zino obuwumbi obutaano bwe wasuubiza ba YouTubers ba TikTokers mbadde nkusaba nti at least wandibadde okitunuuliza mu kubanga munange tufuna monetization ku TikTok ng'abantu abacreatinga content ku TikTok basasulwa. Awo abantu bangi ojja kuba bawadde employment okusinga ate okukwata ssente ziri ozigabe bugabi bwotyo zimalire mu nsonga y'okulaba nti Uganda egettinga monetized ku TikTok. Ate nga ye omukramanyiddwa nga Kapere avuddeyo n'akiikira omukramanyiddwa nga Alex Muhanji Ensingo ye nga ye atwala ba comedians era atera bakuŋŋaanya n'abakolamuko ku kasente wadde nabo bafunyeyo ku kasente nti yesuliddeyo gwa nagamba mu kuyamba ba comedians abali mu kubonaabona oba bafuna ebizibu ebyenjawulo. Talina ngeri yonna gy'ataddewo yakukunga kulaba nti bannakatemba abo abayita mu mbeera etali nnungi nti mukwano bagivuunuka. Omukyala amanyiddwa nga Kapakat avuddeyo n'atangaza ku nsonga y'okubanga ate azaala mu ababuuza azaala ddi abategeezezza nti ye ate ekigambo okufuna lubuto ate ekigambo okusitula lubuto ate ekigambo okusindika mwana. So ebyo byonna buli lwabirowoozaako muli ne yeeyongerera ddala okutya okuzaala. So era awunzisa agamba nti tagenda kuzaala kati ayinza n'obutazaalira ddala wabula kyalowoozaako okukola ky'ekyokubanga ate akeera ku makya n'acreatingawo ekifo oba home mwayinza okubanga ate akuliza abaana abo batalina mwasirizi in case alaakinze laavu y'omwana ajja kubatunula ku abo baatazadde agumire ku abo naye nga ye ebyokuzaala alabika ng'abitiira ddala. Ate nga ye omuyimbi amanyiddwa nga Liam Voice ku nsonga z'ekivulu yabagambye nti ekivulu ajja kukiteekawo naye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kumala kuwangula oba kulangirirwa nga omukulembeze w'eggwanga lya Uganda olwo nno naye alyoke alangirire ekivulu kye. Yes, era nga ensonga lwaki ajja kubanga ateekawo ekivulu ekyo ajja kuba ayozaayoza Kyagulanyi okubanga munange atuuka ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda gattako n'okubanga ate ajaguza milestone ye mu music industry. Naye agamba ekitali ekyo ekivulu okuva gyali mugira mulindako okiwulidde. So ayina essuubi lingi nnyo era ayina okukkiriza kungi nti olunaku lugenda kukya omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwe nga omukulembeze w'eggwanga lya Uganda.
Alien Skin kyaddaaki bw'atyo aziza backfire eri ate munange abasoga tribe y'abasoga naye nga webiva tujjukira bulungi nnyo kwe kubanga munange yayingira mu byobufuzi awo n'atandika campaigningira aba NRM ate n'abeera nga akuba nnyo ab'enkyukakyuka bwe yatuuka ogenda mu district ey'Iganga Jinja abasoga baamugamba nti muna tombonanga bwe batyo baamugobya mabaale baamugobya mayinja olutalo lwali lwamanyi nnyo katono Alien Skin aleme kusimatuka emmotoka zaayononebwa bwewaabwo wetwogera alina obusungu buyitirivu nnyo ku basoga era ng'ono agambye nti newomuwa obumbi n'obumbi bw'ensimbi tadda busoga. Kyakubiri yategezeza nga bwolaba nti KCCA yakedde ku macha nesalawo nti egogola kibuga Kampala nefuumula abatembeya wamu n'ababodaboda kakati ne music industry naye weebe yagala kweddaabulula erina okugoba abasoga kubanga nti essaawa eno tosobola kutegeera musoga ategeera n'atategeera kati ky'erina okukola kwe kugoba buli musoga ali mu music industry abeere nga ate ajamuka eyo yenteesa ye naye nga alina obutambi bw'enjawulo bwazze akola ku ma TV ku radio ng'ayogera ku basoga. Abasajja bagamba ejenera abasoga yababani kati abakola kyayimba yabayimba simbi ali joni yagala kunjigirako vibe bajja bakyala babayindwa mu baddengako kale ensonga eri bweki. Omukyala amanyiddwa ga Trace Melon bw'atyo yavuddeyo n'emmotoka ekika kya Benz era n'atikako caption egamba nti mazima ddala mukama si mulungi bw'oba olaba mukama mulungi naye nga omu ku ba social media in-laws yavuddeyo n'agamba nti bannange kino kisusse nnyimba bbiri zokka bwe zityo omuntu n'agula Benz bakyala muyina emikisa kwegamba yeewuunyiza. Trace Melon alina hits bbiri zokka naye ate yaguze edda Benz alabira ddala ng'ekintu kyeka kirimu ssente abasajja bajja wano ne bayimba naye ne bigaana naye ate buli omu aba n'omukisa gwe ayinza n'okuba yajja mu music industry ng'olwedde alina bizinesi ze zitambula. Anyways byebyo ye omukulu amanyiddwa nga Harmonize bwe batyo bamuggyemu miliyoni za Uganda 217 oluvannyuma lw'okuba nga ate basetolinga divorce n'omukyala we omu Italy. Okiwulidde omwami ono yagenda mu maaso okuba nga ate akwatagana n'omukyala ono ne bakola emikolo egibagatta mu butongole kaakati ate n'akola ebyobwenzi omukyala ono byeyisa ebyobwenzi ebyo we byagwawo naganze sifumbirwa musajja mwenzi naddukira mu mbuga z'amateeka naga nti nze njagala batugattulule oluvannyuma lw'obagattulula omukyala yabuuseewo ne miliyoni za Uganda 217 kaakati oli atunke n'obwenzi bwe ye kaagenda anyumirwe ku bukadde bw'ensimbi buno. Ate nga ye omuyimbi Jackie Chandiru yejjusa era nga gakaba gakomba agamba nti singa yamanya yandibadde asonyiwa taata we nga tannafa taata yagenda okufa nga beenyigira ne Chandiru era nga Chandiru ya blockinga taata buli wamu taata mbwe alina bye yali amugamba Chandiru bye yali tayagala kuwulira ne ku lw'ensonga eyo n'asalawo kubanga amublockinga nti taata naye awulireko obulumi Chandiru bwe yali ayitamu taata n'afa mu mwaka gwa 2024 naye Chandiru agamba nti yejjusa olunaku lwe yakola ki lwe yasalako taata we taata teyandifudde nga banyiivu okiwulira singa asobola okuzza akalimi emabega yandikazizza emabega ne baddamu ne bakolagana oba oli awo taata n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga bakyali naye ate tekikyasoboka. Mukatambi akatereddwa mu Robert Kyagulanyi Center munga ali ku mugga bwe yerira ku ffene ng'era mu katambi kano yageze maaso okuba nga ate atuusa okusaasira kwe eri abantu abo abakoseddwa amataba mu kibuga Kampala. Omukulu amanyiddwa nga Lumbuye yakizudde nti abantu bangi balaze nga banakuwadde ku ngeri gy'afaananamu ku ngeri gy'ali mu kulabikamu n'ebimwetoolodde nga bawulira ennaku ebaluma ngaga nti omuntu alina amakaage yandibadde ng'ali mu makaage ng'anyumirwa obulamu bwe ne famire ye naye kati laba aliira ku nsiko. Lumbuye yabagambye nti mu struggle tebeera kusaasira omukulembeze mumuleka ayite mu kyonna kyalina okukola kyalina okuyitamu obuwanguzi omwo mu bujjo kubanga ate buva. Nalanya mwabadde so emotion nga mutumya president nga atudde alya ffene nga muli so emotion mukwatiddwako nnyo omusajja aleka amakaage. That is part of life, that is part of struggle. The moment kasitoteka feeling mu kintu kiba kikulemye kasitoteka feeling mu kintu kiba kikulemye mujje feeling ekyo president kyali mu kimwongera buvumu nakufuuka mukulembeza amanyi kyekyokola nga talina gwagenda kuttira ku liiso kati ne bw'onooba mu kafeeling bannaye musajja twamulabye addugadde ayambalidde ffene yali asula mayumba ag'enjawulo muganda wange kyebayita struggle. Yes, ffenna tuli bantu tumusaasirirako ffenna naye mu kumusaasirako ye alina lesoni gy'ayiga gwe kyotannayiga.
president aina lesson jayiga gwe jota nayiga nze gye nayiga edda oyina okusoma lesson nkugambye ekigambo kipati ensegula mirambo nobody cares about you yadduka kubanga yali akimanyi ekijja mwalabanga musajja kusoma butabo teyasoma ngo bwe yabalaga yasoma ngo buto bungi nnyo era nno bano ate nga ye omukramanyiddwa nga Nkeratanyi Kirirutra yesa yalondebwa essaawa yonna bw'anaaba amaze okuba ebirayira ajja kuba afuuka omubaka w'eddemirimu bw'atyo yagenze maaso okubanga ate atuusa ensonga z'omukulembeze we ate mu Lubiri e Mengo era nga yazanjizza bulungi nnyo eri Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Nkeratanyi wabadde Mengo tewali kyatayogedde Abakalungu East mwatu w'omwana ulira video eno gisharing bannange Wekitiibwa Katikkiro bajja wano mu maaso go His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aloopa olutabaalo era n'otusindika ne tugenda ne tuweeja akalulu ne bakatuwa naye ebyaddirira ndowooza naawe wabiraba. Wekitiibwa Katikkiro kkiriza nkuloopere nti musajja oyo Kyagulanyi eyazimba amaka ge bwaguuga ku kyalo Magere. Owekitiibwa Katikkiro njagala nkubuulire nti olwaleero aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okuvaayo n'awakanya obukulembeze bwa Mwami Museveni. Naye bwe tuli Abaganda bajjajjaffe baatugamba okuwakanya emmandwa tekubongola mannyo. Owekitiibwa Katikkiro tujja kuba basanyufu y'ensonga ezo obwakabaka baffe obwa Buganda buguddeyo ne bwogera nti abaana ba Buganda abattibwa mu kalulu akawedde basaana bafune accountability obassa ekyo n'abo ababasse n'ababakoze ebikolobero eby'enjawulo baveeyo bavunaanibwe. Owekitiibwa Katikkiro era twagala eddoboozi lya Ssaabasajja oba eddoboozi ery'Obwakabaka liveeyo lyogere ne gavumenti eya wakati kubanga Uganda bajjako bujjannyukuta bba okuva ku Buganda. Buganda gwe mutima gwa Buganda. Omwana wa Buganda eyavaayo n'akola omulimu ogwo gwonna ekisaanidde kubeera ng'essaawa eno aliira ku nsiko ng'ate yandibadde mu maka ge Magere wabula nga bwe gwali ku mirembe gy'Obote olubiri lune Mengo ne Bulange eno yawambibwa amagye n'amaka g'omusajja oyo Magere amagye ge gagalimu ssebo Wekitiibwa Katikkiro. Wekitiibwa Katikkiro nsaba onzikirize kome wano naye nga nkuloopera nti abantu bwe balina obulumi bungi olw'ebitagenda bulungi mu nsi yaffe kubanga n'ebyobufuzi babijjuzzaamu ssente empitirivu so nga ate abantu b'abeere n'abantu ba Uganda yonna basigala babonaabona nga n'okusoma okwali okw'omuwendo ssebo Wekitiibwa Katikkiro abaana basoma naye emirimo giweebwa ani akumanyi. Neeyanziza nnyo neeyanzeege ebyo byonna mbyogedde olwa Katonda n'ensi yange ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mu mbeera ey'ebikompola ebigenda mu maaso okwetooloola ensi yesa omukulu Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yasabye Prime Minister w'eggwanga lya Dubai okubanga ate munange amubalirako in case of anything wabaawo ekyetaagisa talina kutya agende mu maaso okubanga ate amukoowoola ali mweteefuteefu okubanga amuwa omukono. Kino nno kyaviiriddeko mwana mulenzi munnankyukakyuka amanyiddwa nga Katyugi okuvaayo n'aseka n'agamba nti mukwano bino si bye biri ebye Uganda bimwamanyira okuddukira mu nsiko oli wano tuyagala kuleeta buyambi. Alina engeri gye yageze mu maaso okubanga avulugavugamu awo ranka. Ne Museveni alina omuzannyo mungi ate asaagasaaga nnyo mwana. Ssebombo yakubidde makutumu n'amuteekako olukomo n'amugamba nze kyonna ky'oba weetaaze olw'eno embeera eriwo eno bikompola biki ye Museveni waali kati muzeeyi kye nneebuuza mazima kiki mazima ddala ky'osobola okukola ku UAE oba ky'osobola ogiyambako? Bano balwanisa bwongo, balwanisa tekinologi embwengula. Si biri gwe bye wasindikawo no Simaereru n'atirimbula abantu b'e Kasese. Si magye mbogenda bba w'amagye. Si mmundu mpolina emmundu. Toyina nnyonyi nnwanyi. Ne ssebo omutaddeko olukomo. Pozi baagala sapulayingayo bakadaama. Babe nga bagenda mu lutalo ne basse kadaama. Olutalo olugenda mu maaso bano balwanisa bwongo. Balwanira mbwengula tekinologi. Missiles just drone ezakakuba wano. Ne bazikuwa buwisi sente ezikoze ebikompola ebyo. Tomanya bizimbe na nguudo byezisitula Uganda awo. Sebo yataddeko makutumu olukomo mbu kyonna kyeweetaaze nze wendi. Amerika bajja okukuba jeeke. Oluvannyuma lw'okufunamu okutaataaganyizibwa ku channel yaffe ey'okubiri eya TikTok Vibes yes kakati kyonna kigenda kubanga ate kiggwera wano ku News Anchor era nga ngenda kubeera nga n'akanyomero aka TikTok video gye ggwera gwawulira nga akanyomero ako tokeetaaga okoma bukomyawo ate munange w'osanze by'otegeera nga weeyongerayo kyenyinza okubanga ate nkugamba ngenda kuba nga atandika ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Mutima 5-star General ng'ono ye twamumanyira ku mukutu gwaffe ogwa TikTok emabega kawo mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrahim Kassa yavaayo n'atuwa amawulire agakakasa nti omwana w'obulenzi ono yakwatibwa n'aggalirwa era nga wakusaavinga ekibonerezo mu ggwanga erya Saudi Arabia ate oluvannyuma agetinga deported ng'ekibonerezo kye kiweddeko kakati n'omutima yalabiseeko ng'asambagga byonna ebyamwogeddwako nti ye takwatibwangako so nga ate abandi babadde bamulumiriza okuba mbu yakwatibwa naki n'enjaga yavuddeyo byonna ebyo n'abyegaana. Mbuno wama mutima yafa busimanya mutima bamusibira mu Saudi Arabia mutima bamukwata n'enjaka busimanya nga Badi Bulaka yaloga mutima n'agwedda bwera mutima yavaako Badi nze njagala bategeeza nti mutima gyali mulamu nze mutima mumanyi nemba mwagala batwala mutima wasula batwalawo lwakuba kyemmanyi kiri kimu omanyi mutima oyo alimu ebisiyaga ate wano Saudi Arabia batandise okunoonya abasiyazi kati njagala babulira amazima babuulira ekiri Saudi mutima kozi nga bamukutte gwa kisiyaga bisiyaga naye babiri ya batabiri ya sibishwa so banange nze bampita Sharifu Menya nzize okubategeeza nti mutima gyali mulamu. Songa te ku kyalo ekimu wabaddewo embiranye mu kuziika omugenzi agambibwa okuba nti yabadde musiraamu wabula nga famire ye ebyobusiraamu bwe bo babadde tebabitegeerako era nga bagenze mu maaso okuba nga bamuziika mu ngeri etali ya Kiisiraamu ekyaviiriddeko banywanyi be okuba nga ate beecwancwana n'okuteekawo ensasage mu kuziika. Ibula badde musajja musiraamu Ibula bakuziise mu keesi naye Allah akusaasire. Ibula badde musajja musiraamu naye bakuziise mu keesi tetubitegedde. Ibula famire gye wazaalibwamu nfu tetukumanyinga gwe Ibula badde musajja musiraamu naye tetutegedde bye bakukoze. Wano tewali agenda musabira abadde musajja musiraamu kyokola abakatuliki tebaliwo wano omusajja abadde musiraamu
muzefe embuga ez'ekisiba ziziwanira ezinasobola kunoga kwata embuga zitya n'olunaku lwafudde abadde yasiibye kasira bino bye bakoze bya kisiru bwe bandimutadde mu kikeesi kyabwe bandisoose musaalira amiina musirikale musaalire ojagwa muntaana gwe nga kumusabira nako muganye namuganye omusabira n'okumusabira kubalemye ate n'okumusalira mu kugaane omusajja gwe mukadde musabire somesale musabira tumuziike mukadde musabire mulemeddwa omusabira n'okumusalira kugaane mulengere enziika etaliiye n'omusajja musiramu muziise mu keesi mu lwakuba yasiramuka mukulu Ibrahimu la mirembe Ibula Allah akusaasira ebyakusobako taata naye bino bibi eno famire enfu mwe wazaalibwa okutandikira ku bonna eno famire Ibula nedda bazika batya omusajja omusiraamu mu keesi ate mulemeddwa n'omusabira balemeddwa okumusabira balemeddwa okumusaalira mubirekeeyo musigaleyo Go amaka gongeredde ddala okufuuka amaka Ssemaka agenze maaso kubanga akuba olukiiko n'ateekawo essaawa maama w'abaana zatalina kusukka okudda ewaka. Maama w'abaana asusse okudda ng'obudde buyise kakati amuteereddewo essaawa ng'ensi yonna ewulira nti ezo zaalina okubanga akomako okudda ekikerezi ewaka. Wange ng'okimanyi nti guno muziro kayiranga gwedira gy'otambulira wonna tambula naye lwanagana n'enjuba ereke kugwayo ngo toli mu waka. Nze nkubulira kino omukazi gwe nawasa omukazi wange gwe nawasa namusangako ekikonda saawa emu nemupangisiza loogi nemugamba sulayi kubanga owezeza saawa emu ng'olikikonda Saara abimanyi byenjogera emyaka 2 Saara gy'amaze nange abimanyi knows me toloza mbu byemugamba bino bipya kujja mwe bipya ku ludda olwamu kubanga nze mba n'obusungu n'okukuba nkuba ate kirungi tomanyi obunafu kati nze Saara nkusaba lumutagamba bunafu Saara nkusaba damu position gy'obaddemu bino mbadde nzanya wa James mbadde wali kale mbadde wasenga nansibwa saawa 2 bwe buzi wange oli wasenga awo saawa 2 bw'oba oli wataatawo ne buweza saawa 3 ng'oli wataatawo tokomawo wange saawa 2 oba saawa 1 kyentuuseko kirabye amaka gange gagenze ku social media kayiranga bankubidde amasimu mu nsi yonna bankubidde ab'e Rwanda bankubidde abali bweru bankubidde mazima ntikirya wako kimanyi baba no balaba okiwulira kati lwaki ntuuka ku ekyo it is mercy kuyamba saawa zino ebbanga lyemaze nga nyamba saa teryogerwa Saara yali alina olubuto ebbanga linamala nga ansaba kinansa tebyogerwa by this time muhendo mbadde sikumanyi naye saawa zino limunye bujoli ande ndi musanyufu
kubanga gwe watandika eno nsonga era ogimaze waliwo ekirala madamu mwebale mwena mwebale mbadde mbebaza kubanga mbebaza mu mbeera endala naye mbebaziza webale n'okukkiriza okubeera so nyowe Kayiranga tebakugamba mbona omuzukulu wo ate omuzukulu soke mutwale mu byuma soke mutwale mu biki soke mutwale mu biki it's not my business ate nkwate mitwalo 8 uliriza muhendo nkwate mitwalo 8 njiteke ku mwana ate bwe navaawo si wa Kayiranga ate nteke byana kuwoza ate mbe mwana mu kuwoza ngende ku no obasara bamanyi mwana wa Kayiranga alete njamulabirira bwe ndiwulira nga ngamba naye zino empise ziri mu ngasi zafu omwana ngazanya akwata ebiso kufumita omwana ngazanya abuukabuka ngatazanya ngagira wata mikono ngawo tandika okulengera ngatakwata miggo ku myaka 5 kalakita y'omuntu emaze okola ki yenjogera nkitegeza muhendo ti mu myaka 5 obuwangwa bw'omwana bwa butandise kola ki bwaba alimu olusezi sizo olaba abuuka nga nona alimu lwakibale baalo ono wakiwulira so nkiriza omwana kamutwale Sara kadde mu kifo kye oba wagira sente zo nazo ngenda zinonya zikuwe neza twara Sara naziwo oyo mwami mutwale 5 niba badde mu ddwaliro nawaye mutwale 2 mukama bawo mukisa byebigambo byange bo abali emitala wa mayanja bongedde okukakasa abali e Uganda nti sibetefutefu kudda Uganda kubonaabona kababeere mu bikompola wadde bikompola bafiibwako nga bw'okiwulira nawuliddeko nga bagamba mbu baagala kutuzaayo Uganda baagala okugenda e Uganda nze sobola kuba muno ntawula lakizale nizaire ebejja ne bakuweereza message n'ogwa cover nemala okugwa gyegudde ne bakuweereza message kati kiri safe ani agenda okudda Uganda kati please our dear leaders in Uganda we are not coming back ntuleke nilakizalewo twagala kugiva twagenda okuva eyo nga mwatutama tukomewo tewena kemugenda kutuwa amataba galinga amataba nammwe abaliyo muli mu kubonaabona mutugatte kwabo please mutuveeko gye bwawongeredde olunaku olw'eggulo ng'omukyala amanyiddwa nga Lydia owa Happy Homes yes bamutaddeko omusango gye tutamanyi oba kituufu oba si kituufu nti ono yagenze ate nabeera nga awawaabira nsambya ku poliisi sinategeera nsonga ki eyamututte ku poliisi wabanga ddala yakoze ki yagenzeeyo naye nga kabaata yasuze mutabufu oba mutaamu era nga yagenze maaso kubanga ate amukolera live namba amubuuza lwaki tafa ku mudaala gwe lwaki tafa ku makage lwaki abeera alingiriza mu bya mirembe tetumanyi oba nsonga ki yamuleetedde okubanga ate atwala nsambya ku poliisi bwabanga ddala yamututte abantu bangi bavudde kubanga ate bakubaganya endowooza zaabwe ku relationship ya mirembe n'ensambya n'ekyakoleddwa Lydia naye nga omu ku bo ye Mama Fiina yagamba nti kapa eno bagiroga biro byonna byonna byeyitamu mukadde kano ndoge bulozi kubanga ye kape yeyagaza kape yegombesa lwaki ebeera nga ate etagalatagala wano nawali anyways sigira kwanga ate nkulisaayo ngenda kwanga mbikutusaako katonotono ate tweyongereyo Happy Home va mu bufumbo bwa banno fa ku makaago fa ku mwami wo fa ku mukyala fa ku baana bo fa ku business yo eyo kutunda TV ne firiji va mu makaga munno bobe osobola munno mukazi wa munno mu space mulabire wala ebyo byokwefulanta muli ba mikwano nyo n'omuntu gola by'obukulu tomanyi oli gyavudde ne munne tomanyi munne gyavudde ne munne wefulambu gwe oyirawo oli omubiri Happy Home va mu bufumbo bwa banno kola bibyo tunda firiji tunda gasi kuuka ebyo byotandika okuwaaba ku poliisi wena okubagana empale okubagana amatama va ku bufumbo bwa bunno setolinga bibyo na makaago na bufumbo okwewala ebyo byokankana mbootya otuke n'okuwaabira munno ku poliisi mbootidde nnyo kubanga okuddewo omusango ku poliisi eyesonyiye mukazi wa munno n'omulabira wala nene n'asigaza katenize ne beddingize nawe n'osigala mu TV zo omukwano gwa muli ne gubeera wala
banayenze niwe bibeera nze omuntu azungazunga ne mukazi wange tetukoma kumpi muntu azungazunga ne mukazi wange tetukoma kumpi era nze kyobala nze mukazi wange namugana emikwano sagala mukazi we kwesembereza mikwano gy'abakazi mukazi we yesembereza mukwano gw'omukazi nolowooza mukwano gwe n'atandika omuyingizaamu emize n'atandika omuyingizaamu ebintu ebitakwatagana okakana ng'omukazi we yali ategeera obulungi mukazi we gwe mwali mukkaanya obulungi nga mukwano gwe amuwabisizza amuyingizaamu gasitoole amuwabiza amuyingizaamu empisa mukazi we z'ataalina okakana ng'omukazi akulemeredde omukazi asobola okukulemerera olwa mukwano gwe n'ogezaako okwagala okuddamu omutereeza omukazi n'agaana okuddamu ottereera naye ng'alina kikwano kye ku mabbali kimusaamu ebigambo kisobola n'omugamba akasajja lwaki tokakyawa akasajja lwaki tokalikaawo akasajja tekakusaana akasajja biki akasajja weesobola okwebeezaawo okakana omukazi n'akulemerera olwa mukwano gwe nze ye kapo gye naakasooka okulaba ento enyuma esmilinga nga ddala esmilinga bitegeera si mbugubugu si kwemoola kwegaye kapo etambula ne balaba nti etambudde kati eyo kapo erogebwa eyo kapo erogebwa omuntu n'akeera ku musawo nga talina kyagenze kukola okuggyako kuloga kapo eyo abo abaana bannanga abaana balogebwa ekireeta bitwadde tulaba Mirembe nga basanyufu n'omwami we eri abantu abasobola okubeera ne babaloga baawukane era kati kyekiriwo golooza ki kati njagala ombwire tusirike Nsamba ne Mirembe nga baawukana kuki tudde mu nomo sense kubanga kale niwabanga omu yayenze aba yayagadde kusanyala kakomewo tekyetaagisa gamba nti kwawukana ne batambula nga bagenze Zanzibar banyuma ne batambula bagenze China banyuma ne babeera ku bizinesi yaabwe banyuma bw'ataba sitaani nga yayingiddemu awo kabaate ensi ziroga kati nga gwe omulogo osobola okuloga omukwano ne gyawukana bulungi nnyo ate mu ddakiika 45 kati lwaki totulogera gundi api omwono n'ava ku munne ati nze bye muŋŋamba sibimanyi anti simumanyi ono simumanyi mmanyi kapo ya Mirembe ne gundi ne bbaawe Nsambi ate omumanyi waawa yona atunda ebyamasimu ebya tabu oyo akolera kati ono kana akola kampi okakolera akampi akaliwa ologamba Japan akakulageko wano ndootonamu munange olozanze nnomanyi abantu mulaba ono yono simanyi manyi Mirembe nno yo mmanyi olwokubanga nti maama we mwagala nnyo ate Nsambya mwagala nnyo mwagala nnyo Nsambya olwokubanga yejja mu nnaku ey'amaanyi nnyo kitegeera ne yeetunda kati ate ne Kamirembe ne kajja nako ne keetunda okitegeera kati nemba nga mbategeera kati ono simumanyi naye nga bamukwano kuba ndaba bano bagamba bamukwano which is okay bw'abeera mukwano gwe amuadvise kubanga ndabye nga nuuna ate mufumbo otyo ndabye nga mufumbo kati omuntu obeera omufumbo kikwanguyira okulaga mufumbo munno
nti gumira mu bufumbo tekikuleetera gamba munno nti yawukana mu bufumbo ate gwe osigale mu bufumbo okujjako nga mugamba nti mwenna muno be babiri mupangise omuzigo ne api oma ave wabawe nona ave babere mu dijiti kati awo tukakase nti ddala mu mutuufu buli omu alumirwa munne atawo tege nonaanobe bagende oba api ate nga y'omukyala Fulufiga avuddeyo bw'atyo n'ayambalira abantu ku mukutu gwafe ogwa TikTok aboogedde ebiyitike ku kibirige ku mirembe n'ensambya wamu ne Apple n'abasaba abantu abo mubeesonyiwe bagende maaso n'obulamu bwabwe. N'abatunuulira wano lisenti mwateekwa ku muwala gwe bayita Apple amaanyi oba Apple wasaamu oba Apple biki mwenna ne mugugumukira ku muwala neneebuuza omuwala kye yabakola kiki nanonye obuwala obuzibu bw'alina naye nga mumutaddeko amaanyi mangi omuntu waba akolesa step okkiza nti yakuleka ne woonomukuba togenda kumwekana mwateeka ku Apple furniture amaanyi oba Apple furniture oba Apple oyo muwala Apple nenaku zino bambadde mugamba afumbira simanyi biki kati ndaba amaanyi ge mutadde ku kibiriga awummula ennyindo alina gwaleepinga okuwummula bebeetwala nga balina omuyimo bagenda beesiiyiriza abafumite mbe beekoze nga abali mu buliri njagala abafumite abafumite ne sikaati azifumite ku bonna ani gwayita okugenda yamufumite ennyindo ndaa mutadde ku kibiriga amaanyi akola mulimu gwe mu public alina gwakako okufumita singa abinfumita n'abifumitira ddala ne sikatandiko ziwummula kibirige amutiimu yo mutadde ku nsambi amaanyi n'emirembe nsamba yakola era wano ne mbagamba nsambi oyo kya ng'ayingiza politics mu business kati baagwa banoonya taanaapu ebabuze balina kwewamba ne mubataddeko amaanyi yazaala balongo yakola bw'ati wololololo kubonnani gwe basanga ng'ali vagini kubonnani omuto. Ate nga ye TV presenter amanyiddwa nga Happy Powers bw'ati naye agasse eddoboozi lye kwabo abagamba nti mubaviire ku kibirige kibirige abasajja si basanyufu naye bo abakyala bagamba nti kibirige jjo ku kibirige kwe batava ye mwenga mwesimbye mu kibirige ffe mutulekere ekibirige yamanyi ensonga z'ennyindo zaffe mutulekere ekibirige mve ku kibirige jju so kati all of a sudden I'm coming. All of a sudden, so mwina abakazi. Wana abantu bababuuza, banange toyina mukazi sirina tombulira nze bakazi. Banange nga mutwegaana so kati mulina. Kibirigo katabi bakazi baffe. Kibirigo katabi so kati bwaki tegende mu mwina abakazi. Kibirige tukwate bulungi. Wama kibirige banenze ndabye ennyunga n'ennyindo nagiwumuladde nekira kansolo kongera kakatuli ako okubiri mulaba mutabaddiye. Ngende wa kibirige mama nze n'ennyindo eno yalwawo okuwona kireka eyampumula yali talina customer care era nsubira ennyindo ya kibirige emuwonera mu wiiki ekinene nnyo ane katonda yatwala ekibirige eyamaze kitaata bano olabira amami nga kiddabiriza omuntu ane kina customer care kibiri waffe wamma va ku bantu va ku bigambo by'abantu bakwogeredde bujja kulwala sirimu bannange okuwummula ennyindo okukwataganira wani sirimu nti bajja kusiba baani abantu bisawa beera beegaana tebalina bakazi ani agenda okusiba ani agenda okukuba amasasi kibirige va ku bigambo by'abantu beesonyiwe kola mulimu gwo amaffe emirimu tukyaleeta abaana baalamu bali kuwagira kibi kibirige jju ngenda kubanga tempuzikano omukyala amanyiddwa nga Bad Black yes naye nga ngenda kigattagatta bwe nti Nigerian socialite amanyiddwa nga Elena Jessica yafudde oluvannyuma lw'okufuna complications mu second surgery oba BBL gye babadde bagenze okuba nga ate bamukolako baali bamukolako eyasooka kakati n'ayagala addeyo akole eyokubiri mu kiriniki emu mu kibuga kyabwe ekimanyiddwa nga Lagos naye ebintu tebyatambudde bulungi omukyala oyo n'afiirayo ate ngera waliwo n'omulala
omukyala gwendabye mu ggwanga lya America naye bwatyo yafudde nga ali mu sajjale ezo zebabakola plastic sajjale bakola mabeere mabina bubuto buwato byonna twatugende naye ebintu byatambudde bulungi naye nakola ki nafa. So sajjale zino zegulidde omuze abaana abobuwala balizettanira nnyo era nga bad black naye we tulindiridde results twasembyeyo okulaba nga tulaga nti amabeere bagenda gakendeza akawato bakawewule bamuwe ne bbina era nga ategeeza nti buli kimu kyatambudde bulungi kakati tulindiridde naye nzikiriza mbere ng'ate nkutwalako mu kaseera k'akeddembe ke yabaddemu n'omwagalwa we ng'anyumirwa ne bebi waabwe mbadde pijje okuba nga mbaweereza sigenda kuba ng'ate nsukkawo wano ate kumira mpeera sigale nga bankuumidde abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Come, I take you through what happened on Women's Day. Happy Women's Day to all ladies. Oh, my ladies, ta la 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 la, shinga mine, shinga mine, la 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 la. Happy Women's Day to all ladies. Don't forget to go to TMALA all month, free tests for all women. So we checked in at latitude 0 degree on Machindia district, Timothy. The place is cozy. They welcomed us. They gave me the welcoming lemon water. Yes. So this is the girl bringing the water, detoxing. The place is so cozy. The place is so beautiful. I love Latitude. It's one of the 5-star hotels we have in Uganda. As you see, the place is beautiful. The coaches, the outside, the restaurant. Latitude is a 5-star hotel, by the way. I give them 5-star. This was the room we booked, the mini presidential for 2-bedroom because I had 2 kids on me. This was the sitting room. I don't like their TV. This was Jesse's bedroom and the caretaker by that time who took care yesterday on the baby to watch baby over. This was our bedroom and Jesse's coat was there. The bedroom, it looks good and cozy. The view at night, I was seeing the lights. The baby cot is beautiful. This was the bathroom. I care about hygiene. As a woman, hygiene is number 1 first priority. Hygiene comes first. So Slim Daddy relaxed after driving like 30 minutes to 1 hour to Latitude because we stay far. Jasil is a shabby baby with big legs and loving boy. My man is happy. This is the best thing I've done for him. Not to waste his 10 years. Jesse always disturbs me. That was his bedroom. Jesse always disturbs me. So you who want to boost your libido, I had to treat myself with the libido and water. Mwabanonya amazi, sweet girl, aina obuntu bw'amazi, that is Hosanna. Akakuwa libido feeling ingazabula. Katino munange gende wa sweet girl akuweka Hosanna. Ngenda teka we namba ye yesimu omuguleko. Abayine ebimani ebyagaziwa mwenna mugende munjokani uyo. Mufunze ebimana muisewo labido nentabula kachai kange bulungi nnyo nakatabudde nenkatabula nenkanywa until women izidde bayino tuzina batusengule. The vagina is horny, the vagina is wet. Sweet girl ajja kuba kuserving us. So after we served our food, we ordered it. Chicken drumsticks, chicken breast. Baby was asleep in his baby cot. I have flu. I had to take this stupid breakfast nga twagituuse kodza the cup, the tea. I treated myself with respect and love. This is Latitude. They have pool table, they have cinema. Latitude is very beautiful. I love the atmosphere it brings. I really love this place. That's why I've been their client for 4 years plus and I'm happy. So that is outside pool and always I hate white people. Tebaina obutako bubeerawo ne batukunamira nogamba batange what's happening anti okalaba tikaina hips. Dad was enjoying dancing, wishing me Women's Day. He knows everything. So that is what my man do in free time, praying, pool, gym, everything. So I decided to go for spa for a minute. I was still on Latitude. I went for spa to scrub my feet,
to wax my vagina, to do everything. So I be clean after taking my Monjokane and Hosana nga mazo kunywa ebidagala ebi boosting immune. Omwalo no yampadde ka foot massage kabadde kalungi bamuyita Rita. When you go to Latitude, ask for Rita. This is the spa room where I was going to get the services. It took 2 hours. I spoiled myself on Women's Day and I loved really it. Everything moved well. Ladies, get time and spoil yourself. I had massage and everything. Later, she's good and I can't change. And she's a professional. Mwabaina bone destroyed. That is me on spa bed, relaxing, and that is outside the spa. Then I took my dinner and things were done. See you next time. Happy Women's Day. Ladies, remember you're worthy. Bangi wanebadde ankebera obugere bannange omusajja akwagala n'akwerabiza ennaku giwasookeramu. Bye bye. Happy Women's Day. I love you, all of you, mothers and etc. Bye bye. See you next time. Nkwata 70.